So yesaawa ate tuli okwerekerako omugaane Nyondo Whitney ate abeere nga adde waka awo mulemu okwo nga bwe twateesa affe Abanyondo Media Abanyondo Gleam bwe twatula ekintu kasa kiva mu kamwa kaffe by all means Mukama ng'akkiriza tuba tulina okukituukiriza. So omugaane tumutwala iriba ku nnyonyi ate abeere ng'afulumamuuku adde Uganda. Wuuyo yanyiridde. Nyondo Media esinzira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Mwe mwenna batufollowinga ku Nyondo Media tubajjukiza nti aweza okuba nga oli eyo wabweru wa UAE naye ate nga wandyagadde okuba nga ojjako waneno mu UAE n'obeera nga ate olambulako mu bifo eby'enjawulo. Tubajjukiza nti weetuli ate era nga tulina n'entambula zaffe tusobola okupikinga okuva ku airport era nitukutambuza obufo obw'enjawulo bwonna bwewandyagadde okuba nga ate olaba gamba nga Dubai Mall, gamba nga Burj Khalifa and so many other places. It is so interesting. Dubai Flame bw'otuwako mu Dubai Flame weewuunya nti bannange ate ne UAE oba gamba Dubai eyinako ensibuko so ne weewuunyiza ddala. Omuganda agamba kutambula kulaba okudda ku nnyumya. Omugaane waffe gwe mulundi gwe ogusoose okuba nga ataddayo Uganda ndooza byanaanyumya binaabeera ttaka lwako ebigambo bye bitonotono. Atusaabaza naye si mubi. Tuli ku iriba tulina nti dakiika 45. So akadde katuddemu naye nga tubaagala nnyo mwenna bannanga batwagala batufollowinga mukulike Easter era n'abasiiba tubaagaliza ekisibo mukimaleko mirembe. Idi tulindiridde abagenda okutuyita n'abatagenda kutuyita basiraamu. Naye nga byebyo saala zokka ate omugaane waffe gwe mmanyi obulungi Nyondo Whitney abeere nga ate atuuka bulungi ewaka abeere nga ate afuna the safest flight abeere nga ate atuuka bulungi e Uganda. Tubajjukiza nti ffe Abanyondo Media Abanyondo Gleam nga mulabu sikini bwaffe bannange tunyirira si kwewaana. Tetujja kulinda mutuwaane nga tetunneewaana naffe tukiraba naye nga kiki ennyo Nyondo Gleam akasusu kashininga gwe wenna ali olina black spots olina pimples. Take a look at Nyondo Whitney, look at me, skin zilaba nga zishining, they are glowing, zilabika so fantastic.
akaseera kadde kakasamba tukonyo naye nga jjukira nti tumaze okwolekerako ate Nnyondo Fifi a few days back. Buli omu atambudde lulwe naye yatuuse bulungi nnyo alhamdulillah. Kati omugaane nayolekera eka naye tumusabire atuuke bulungi nnyo era ate abeere ng'akomawo bulungi nnyo akwasaganye emirimu gy'abakama baffe bulungi nnyo. Mubale kutuukiririzaamu ssaawa eno yennyini oludde nyina ba clients abawerera ddala abeetaaga okuba nga abatwalira ebintu byabwe Uganda, abalala abeere ng'akomawo n'ebintu byabwe abibaleetere. Mubale kutwesiga, tubagala nnyo 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 nnyo. Ensonga lwaki nga ffe aba Nnyondo Media, Nnyondo Gleam naffe tusiima eri abaclients baffe abatukkiririzaamu, abatufollowinga, abasubscribe ku YouTube channel yaffe, abatuwagira ku products za Nnyondo Gleam ne tubeera ng'ate tubaddiza mu ngeri emu oba endala nga bwe twateekawo entambula zaffe tubasaabaza era abaana batukontaktinga. Kyemanyi you're getting the best services from us. Teranga n'ekisiibo tekinnaggwa of course nga bwe tweyama every Friday tubeerawo ng'ate tusibulula abantu baffe. Ndowooza abatugoberera byonna mubiraba, tetwogera byanjwanjwa, buli kye tukola oba buli kye twogerako tukituukiriza. So ke kaseera tuli ku rush hour naye waali tulina eddakiika ntono nnyo okuba ng'ate akadde kaggwayo. So yesaawa omugaane ate ali mu siti ye kati kisigalidde kumusabira kutuuka ate bulungi, naye nga tubagala nnyo mwenna abatufollowinga, abatusupportinga, mubale kutwagala naffe tubagala nnyo era tusaba Omukama Katonda abawangaze abawe byonna bye musinga okwagala mu bulamu bw'ensi eno. Nze Nnyondo Rosette of course nkuweereza nga nsinziira ku mukutu gwa Nnyondo Media gamba nga YouTube, TikTok, Twitter, Instagram wamu ne Facebook. Atakulekera tomulekera enyanja ekutoomira. Kati nga omutatulekeredde baclients baffe abalungi ennyo naffe tusazeewo obutabalekerera. So twasazeewo okubanga ate services zaffe tuzirinnyisaamuuko olw'okusaba kwammwe n'obuyitirivu bwammwe eri nga ffe be muwagira aba Nnyondo Gleam. Wabula twasazeewo okubanga ate okusinga okutula mu kifo ekimu, Nnyondo Witini agenda kubanga ate asaabaza ebyamaguzi byammwe buli wiiki ajja kubanga atambulamu omulundi gumu oba emirundi ebiri. Abaana mwenna badde balaajananga Rosette nyinayo ebintu byange ewaka wabula nandyagadde nobeerako omuntu abindeetera oba oliawo ng'olinayo nga ddagala ng'eryo oyagala kunaabako oba ki naye n'obuli omuntu alikuleetera. So twasazeewo okubanga ate Witini buli wiiki asabalamu emirundi ng'ebiri oba omulundi gumu abeere ng'ate asobola okubaleetera ebintu byammwe ebyo. Gwenna ng'olinayo ebintu byagala abikuleetera okuva e Uganda, yita ku namba y'essimu 0524680778 okuleka naawe ali waneeno ng'oyagala kukozesa nnyonyi ng'olina ebintu byagala okuweereza e Uganda agenda kubanga ate abisaabaza bulungi nnyo ku bbeeyi entonotono bannange embeera etwanguyire. Kituufu. Obagamba ki? Bannaye mbasaba munneesige munkwasa ebintu byammwe nja bituusa bulungi. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo
ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwe mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just oprovidinga kasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe oprovidingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne ba driver bamu beetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusindira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rosette Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Bannaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga bannaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu bannaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.